oba kishi aba saving ati luli yali spending ngoya abantu abonga batambira ku mikisa gya fenze nkubulira kati langa woso ofuna omuntu ebintu bine byeta kubamiri engeri gyalabikamu waliwo yali yasiba omukisa gwe yaguddewo branch ey'okubiri eya muceere ate nyirire okufocusing eri kakati awo abatunuliza ebyomuna ne bagamba nti where do you get the money and why after all this ngomaze kuveeri kalozi wali mu relationship nkadde n'eri bintu bitambula ate gulabe ite baguddewo nabo business ne kino kankigambe bayirawo omusajja okubeera mu relationship y'omukazi akolimira muviire ogenda osumula emikisa gyo kimu bibiri kale no saazi ogenda okukola genze mu bamalaya be katulabe lwakubidde simu notagikwata ali mu bakazi nakolimira mikisa ne gibula muterumu mute ogende onoonya atakolimira obeerewo ko no because spiritually you're connected to this person kati bwabanga si musanyufu gy'oli ebintu bijja kutambula kituufu kati wuuyamiri byata amina kati anoonya wa mukisa munne naye sooka omala okufuna ssente ate ero disease obufumbo bw'ekyavu bwakuyisa bubi kati aziina nyumba azimbye alina wateeka omukyala business weziri amuteekemu amanaginge n'ekyokubiri asooka alye ku ssente ye akompozi gabanga akakulu osooka n'olya ku ssente yo asooka mu bufumo gwe ate enyuma nnyo ng'olina gw'olya naye akulimba alaniko okufugira mu ssente sooka olye ku ssente z'America sawa zaalako dda singo bade tozalangako wandibadde opapa nti onoonya luzaalo sooka odigideyo emyaka gyo ng'etaano etaano mingi naawe kale emyaka ebiri kale sha etaano ali kuki America talina okuddamu okuwasanga ali 40 nawe ereka omwana tomujja afuneyo omuwala wa 25 oyo ayima obuvunanyizibwa bawala n'abalamba oliawo owoza mbu wasekwana abaana bo bali awo bamulinze Amiri wamma wasa sha abalinze bo babirewo bati balinze we yali omwavu baali bakola ki omwavu ayagalika Amiri no naye ayina ennyindo nekalo oyina empisa embi otugiraba kati ezo nayo nnene nnyo baleta banyindo nnene ngoleta Amiri kyalinga eyo banna tuwe ku mboozi kifo kiyitirivu muganda wange parking hiyo soko giraga abantu wagazi bulungi nnyo tewali kintu kyonna kyakwekwasa awokulira ensaniya wansi wonna wonna weewali abaagala zi birthday nina graduation nina family nnene mashallah banaye Mungu mugaga Amir Foods Makerere restaurant Makerere our new branch kati wano wetuli Mungu kastampa omuntu nga amutya ng'atya Mungu ng'alina ensonyi ng'ate ayagala okukola ng'alina empisa nga kiri yannyo naye ensonyi njagala nnyo omuntu nga alina kafa nsonyi kye ng'alina artist abantu bagamba bundi wange anandaba atya maama wange anandaba atya kojja wange I believe nja mufuna ebintu bya Mungu tebyekweka era essaawa yonna mujjabba mulaba gwe naaba nfunye essaawa yonna just essaawa zino kyatekinga my time kitegeera njala mbeere nnyo focused ku mirimu gyange gino naye wala ngende muntu nina omusaayi tekiri musitani kufubanga nange nfunye omuntu gwe mbeera naye inshallah Mungu sala zange jaziddamu kifo kiyitirivu kale naye kati banaye waliwo statement ekumalamu amaanyi gwe ng'omanyi oli mu relationship n'omuntu naye n'agamba nja kufuna alina kiraga talina kati gwaba aliwo ayoshuwa talina essaawa zino ate obwagafu obujja bayira kati ali focused Amiri relationship nkadde kyalimu kati kyeyamukola takyalina na feeling kati ono akola ki abasajja omusajja ate relationship bwemuyisa byemuyisiza ddala bubi kati n'olyoka ofuna nze omalireko obusungu bwo kati